wabadde wakusatira mu kigaga zoni Senga municipal Makindye mu kampolo betongole bikumaddembo kuli poliisi n'amagye okukwata terrorism kuba omutoji wa ADF awatotte ku nyumba gyapangisi ne basanga ebintu ebikozesebwa omukola bbomu emmundu magazini z'amasasi 3 amasasi ga pisto enjingiri n'ebirala abakuumaddembe balese embwa ezikonga oluso nga batutte saawa zibeerako nga bali mu nyumba naye emizigo ebiri nga tebaganya muntu yenna atuukawo. Omwogezi wa poliisi mu Kampala Patrick Onyanga ategeezezza nti bambega okuva mu bitongole ebikuumaddembe eby'enjawulo byakutte Muhammad Kayimba agayibwa okubira omuyeekera wa ADF yasindikibwa okutuusa ku ggwanga obulabe. Our intelligence agencies have been carrying out an operation where they had got information about a suspected suicide bomber until when they arrested one Kayemba Muhammad MK. Ategeezezza nti okusinziira ku kunyinza kwe bakafunawo Kayemba abadde ayagala kugenda kuteeka abakungu naddala lusikirira emmotoka zaabwe oba bakongose kino n'okugenda mu kalipagano k'ebidduka etutusizeeko bbomu to blow up himself. The target were government officials who travel in convoys, security personnel, and in case the two fail, then the third alternative was to go where there's jam. Onyanga ategeezezza nga bazudde ebintu ebiwerako mu maka gano omuli n'ebikozesebwa akola bbomu n'ebisi ebirala okubaddemu ekika kya AK-47, 1 SMG, 3 magazines of SMG, 88 live ammunition. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.